Yes, Faadi TV yujimbaniza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyige nekale Nabatanzi akyekoze kutuwa ne mistari mbaniza akadde kano balengera okubabuuzako nti mu subscribing ate munyige nekale bagita Faadi TV njibani updates ezinava bulunako wano ku Faadi TV yujimba nazo bulunako olukya. Aisawe Nabatanzi jukira bagenzi ne company gye bayita Tahi Fees Tour and Travel. Sadizeyo ndowooza mu bitundu bya Pakwachi sadizeyo mu Pakwachi sadizeyo bagenzi kubanga bakola tour kosa n'okulambula bagenzi bangi nnyo VJ Junior kwali Saimo Kawalata kwali Saimo Kawalata ono wa BBS Telefina bangi abagendeddeko nawe pedina mpodia na mauli agagamba nti mistari naye yomu kwabo abagenzi mistari owa B2C Nabatanzi yandozo omulengera munange bali kutondozo omulengera uyu yisazo bwamba bani omwana tuwo banange kunsi kuno ono mwana ne wagamba nti obulungi bumuluma gamazima obulungi Nabatanzi bambi gamazima bo bulungi bwamusalako dda bumuluma era nze ngamba bumulumira ddala bumulumira ddala era yatukesa abagambi nti bamuwadde ekitanda wa bulungi olw'ensonga nti obulungi bwamususseeko okubanga bomuluma. Nabatanzi balina company gye bayita Tahi Fees Tour and Travel sadizeewo mu bitundu by'e Pakwachi bagenze kubanga balambula VJ Junior gy'alinga mbagambye era nga bagenze kubanga bagenda kumalayo kebbanga eriwera kebbanga lina kubeera gwanvu bagenze nnaku lwaggula ekawungeezi bagenze nnaku lwaggula ekawungeezi mpaka nakakati bagenda kuba basobolayo kumala ebbanga erwako ebyokulambula bingi nga omanyi Uganda erimu ebintu bingi nnyo bannange lwakuba abantu abasinga fano mu ggwanga lyaffe Uganda kiba kizibu omuntu okulambula ku ggwanga naye eggwanga Uganda lirimu ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa bingi nnyo so many interesting things in our country Uganda so many interesting things ate ebiri so amazing mu ggwanga lyaffe Uganda bingi nnyo bye tutamanyi ate nga ffe tulina bannansi kyokka ate abazungu ate bo abasinga babimanyi kwegamba babyose esinga kyovula muntu oba ofunye kakakisa company ngene neteekawo tour ne travel kubanga egenda kutwala nemutesa sente ne kama bateekawo sente z'okusasula ebyensula ebyokulya bino tugende munange kiba kirungi bakitagana n'okola ki ne weegatta ku mugendo ogwo gw'abantu ababeera bagenda okubanga bakola tour ne travel bitundu byeyo mu Uganda mbagambye erimu ebintu bingi nnyo omuntu nga bagenzeko Pakwachi ejjinja mu bitundu bya Arua waliyo ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa bingi nnyo waliyo ensozi waliyo ebiyiriro waliyo obuyanja waliyo obulivers obwewuunyisa waliyo obugga Rift Valley obwewuunyisa waliyo entobazi ezeewuunyisa waliyo ebintu ebinyonyi ebyewuunyisa zigonya bino byonna bagenda kugenda babirambuleko Nabatanzi nga bayita mu company eya Tahi Fees Tour and Travel mbagambye mistari amawuli gagamba nti gyali VJ Junior gyali Saimo Kawalata gyali Nabatanzi gyali ekifaananyi ebimu ku bifaananyi bisobola okufuna bya Nabatanzi ng'ali eyo sadize Pakwachi gye bagenze ne company eya Tahi Fees dozo omulengera wuuyo omwana obulungi bumuluma kati muddemu wakani nti obulungi tebumuluma anyumirwa buli kimu ndowooza olengera akasikaati ye n'ekisambi kyekyo omwana aliko ekisambi wuuno ettutu ndowooza olirengera omwana obulungi bumuluma omwana w'olugave dana Nabatanzi mu subscribing bagita Faadi TV company bagita Tahi Fees Tour and Travel mistari gyali baliyo Nabatanzi aba mistari wa B2C VJ Junior Saimo Kawalata baliyo ku Tour and Travel company bagita Tahi Fees Tour and Travel bagenze nakulwagulo mpaka nakakati nkugambye ekiri eyo nino zefananya bya Nabatanzi mumulengedde mwana tu balagavu bwa Nabatanzi mubalagavu byansuso mu subscribing mbagala nnyo mubere bulungi like nga to commenting mwera